Oluvannyuma lw'okufuna amawulire agakwata ku kufa kwe yaliko Katikkiro wa Buganda Joash Mayanja Nkanji, B24 etuukiriddeko kw'omu ku babadde mukwano gwe ng'ono ye Profesa Kayiwa Simeon n'ategeeza nga bwe yafunye akasimu okuva mu ddwaliro olunaku olw'eggulo. Nakuliddwa nnyo enkyuka kubanga nabaddeyo mu nnyonnyo mikwano gyange nga tuli mu myaka kyayi badde bampisa mu myaka kyayi kakati ne bankubira essimu mutabani we nankubira essimu n'omuntu omulala kakati nteeka lwaleero nti olwala saavisi ey'olweggulo tugende mu ddwaliro bangambye n'eddwaliro mwali Nakasero Nakasero hospital bandagira bulungi nnyo tugende tumuyimbire maki nnyo nga bampeeza ka message ku ssaawa 3 nti yafudde. Profesa Kayiwa agamba nti ono yagumya nnyo Buganda naddala mu kaseera akazigizigi. Nga baggyeko Kabaka wa Buganda najja n'atugumya nti gyali buli lunaku ng'abantu beesigamye ku kintu kimu Katikkiro agamba ki bwekoma mu biseera bya Idi Amin nga Bulungereza n'agamba nti mugume gyali mubiseera byomugeri nga tena kufa mu mpaka mwenda eyo tena kufa naga mugume gyali. Ono era ategeezezza omusasi waffe ng'ono bw'atabadde wa malala nnyo ate nga mwerufu mu buli kyakola. Kanji gavumenti bwe yamutumanga ebweru nga ssente zafissaawo ng'azikomyawo nga baminisita abalala bamusekerera nti okomezaawo ku ssente. Kayiwa Simeon agamba nti eggwanga Uganda wamu ne Buganda okutwaliza wamu bafiiriddwa omuntu atajja kuzibwawo. Ne bagenda bamulaba ng'akyali mu gavumenti sezaddako kati nga gwe bagumirako nga kabaka waabwe so nga te Katikkiro obubaka bwavaako naye nga gwe bwogera naye abagumya wajja ye muntu. Ono ayongedde n'atubulira ku biki ebibadde bisinga okunyumira omugenzi naddala ennyimba ez'eddiini. Ng'ayagala nnyo ennyimba za Calvary Cross Choir naye ng'oggyeko ekyo ng'ayagala ennyimba za Escato's Brides ez'omwami Kibalama. Robert Onyango, B24, emitwe 10.